Kadama TV kasubire nti no mukama abakumye baganda bange amannya ge Nakigozi Erinah muwala w'omugenzi Samuel Chwenjula nzukulu w'abasomba mbanga wali buzibazi kalo amatendo kantumireko ne ba Obine Ogis Fisher Branch Kalagala High School Kasaka Secondary School St. Kizito Banda. I was Edgar when I was in S1 St. Kizito Banda kubanga banemesa okubera Edgar Nsumba Primary School Somalia father wenvu. So unfortunately nti kale nwanagana ne ba father kyanna kunyo kyasanyu stani aine fujjo netajja kuba muwanguzi. Ku nsonga eno njagala okubategeeza buli mwana ali Jordan oba olina omwana ali Jordan yabonaabona nabagambe ekyo ky'omwafuna kyapa mannya gammwe situndi abaana babula okubayamba nali mbasuza baali bampadde obutwa nga Muhammad Nsereko MP atulimbye okuba nga nfunira ebipapula ebibeera nga binzikiriza okuba nga nyamba bannayuganda era n'okubasuza n'okubeera nabo. Abampa obutwa yali Lydia naye erinnya ly'eddala ngenda kunoonya essimu ya Lydia ngiina wano era kyova olaba neewunya nnyo Ronald Mayinja okuba nga agamba essimu y'omwana yagisudde mu nnyo yanze ngo essimu y'omwana naakamala nayo kati emyaka 2 sigisuulanga. +962 799 415624 Nakigozi Erinah mukulu ali waggulu Mukisasa B nena funga Olivia Chwenjula jeriyo naye account ku Facebook so osobola okunoonyako bazikyankalanya naye nze nzigula wenda ate bazigula wenda nga zonna zitereera. Njagala okubasaba okubategeeza nti mukimanyi bulijjo nti President Museveni omwana alinnya ennyonyi okugenda okukola Obwakadaama baamutunda. Endagaano ezo zaakolebwa ate mu nkukutu naye mujjukire it was 2017 President Yoweri Kaguta Museveni yasayininga endagaano ne Jordan ne Saudi Arabia. Omanyi lwaki Oman yagaana okusayininga endagaano ne Uganda? Ezimu endagaano ze basayininga nga wano Jordan lwakubanga Jordan ensi yakutulugunya abantu ensi enzibu embi naddala singa oba teweebeereddemu. Nze Nakigozi Erinah ndi mukazi mutetenkanya ndi mukazi mugezi nnyo era ngenda ne ntunulako bwe nti ne ngamba wayi Allah siri mugezi kuba nze mugezi siri mugezi lwakuba nze asinga otegeera ndi mugezi lwakubanga nategeera Katonda Mukama Katonda kyeyagalira kyenkola. Abantu ne banzijako waya nga bantawaanya era nfuba okulaba nga mbayambola Basharoni mwereebe Mama Ligani abasinga bamanyi nga Mama Kapulu wali erinansana ku Jenina namuwala ssente zange nazirya Uganda njagala omusibale nga Mukama anamusasula kati mwaka mulamba ali mukomera n'ekimusibya mwaka ssente mbadde wakugenda mukomera kumwera bujulizi naye ngenze ne ngamba kamuleke Mukama yalimanya ebyange nze mulekedde ssente ezo naye nzeetaaga sigamye nti nzimuwadde wabula nzimulekedde nzeetaaga by all means wadire Uganda mpe ssente zange. Mama we yazigambya kwanga mama we talina nakyalya mukazi wattu talina ssente abaana bamutunulidde abasajja wenzijaawo. Abaana abo bagenda okukola nga bakolerera abaana baabwe kubanga omwana alina abaana 2 ndowooza mu basajja ab'enjawulo kubanga omu Kapulu mweru n'omulala Logani ndaba omusajja gwali naye anyway simanyi I don't want to enter into family issues but my worry is about the babies. Abaana balina okulaba mama balina okugaba mama naye kati omwana abadde takyakulira nnyaabwe mpaka lwe namutaddeko ku pressure ne ngamba ne ba manager n'abakubirako abafamire ye. Era ng'embeera gyali musinungi wadde bwe ntuuse ngambye lwaki wagamba abaffe siri bulungi bikinamaganga kati gwe oyagala kufiira mu kkomero lyekoliko ekikyamu babatunda batya. President Museveni endagaano gye yasayininga Mraz Musam abaana Aisha Nantongo Kate Asaba abaana bangi ababadde mu kkomera kalo nerabidde erinnya lye naye Grace Nalutaaya abaana bonna bali mu kkomera. Abaana tebagala kwogera nti bali mu kkomera naye nze njogera because nali mu kkomera without no reason ekyeyali nnyo yamanyi naye ng'okusinga bangamba nga you are here because of security. Nagenda mu kooti nawoza emirundi 6 nenvayo ate ng'eyo kooti bagiyita Junior Court is a criminal court kubanga baali baagala kunzita. Kakati ku mulamwa gw'ono omwana agamba nti enkama eggwako. Yes enkama eggwako. Njagala okubategeeza nti bano abantu babagula ssente nnyingi omuwala bw'ateekamu ssente empitirivu bannange baana muwala bw'abateekamu ssente empitirivu abayi nti oba olina okuzisasula ozikolera ebbanga lye muba muteesezza ate muve e Uganda nga babagamba you are sentenced to 2 years okuba mu kkomera naye President Museveni alina bye yannyonnyola ng'agamba mbu
bino bwe ngamba mbumba manyi ndowooza mutaddewo kakozi bino byengenda okwogera sirinaako bukakafu okujja kwa President Museveni nga avuddeyo n'ayogera bagamba mbu abaana bannayuganda Mulazi Musami yabyogera abaana b'eminyawo waggulu basobola okunzijulira nti no President Museveni yabagamba nti abaana bali sentenced for 2 years naye tebaagala baleka mu nsi kubanga tebalina kye balya naye asaba gavumenti yeeno nti olw'okuba nti abaana abo babeera mu kkomera baba balina okuba nga bawa famire zaabwe oluusi balina abaana biki era nenyanya abaana be bagamba nti mugambe mbu ndi singo n'ogamba oli singo ono Malebe Sharon yagamba ali singo kyokka alina abaana aba babiri era yagambanga ne bosi we nti ali singo kyokka ate nze bosi we nagenda omulaba natuukira ku nsonga y'abaana balinayo abaana omwana mumulemeza mukomera mumbuulira nanyinyonyola nga byonna byonna bye byalinze ampeeraza audio alowooza mbu osobola ozisharinga ogwo musango singa osharinga audio y'omuntu gw'otalinaako nnyo buvunaanyizibwa sisobola sharinga audio za mukyalo oyo naye Mukama Katonda ono andaba yaŋŋamba Sharon yabba dinaalo ze 10 obukadde 10 obw'e Uganda wayamba nti Mr. Chalipa yamuvaako Middle East abo boolaba baggalawo abaana bajja bankabira mama Sharon muwantya ssente zange angamba ngenda kuyambako ku by'omwana nange nnyambaako ewuwo omwana wange mulize ensanyuse nnyo Erinah naye ssebo yankala kata nanvuma obulalu kyokka nze nga muwala we mwadde ssente muwala we olwaliwo ngenze nangamba nga wampana jeddi 5 gye mitwalo ng'ebiri kitundu egy'e Uganda kyokka nga tesiwa omu yekka mpa abaana bangi kyokka nga kwotadde ne Uganda tebalina ssente era nze siina mugamba nti nooba mwana gwe ngamba nti mpeera omwana school fees okuva school fees ze nawala ezaasemba mwalaba bwe mbadde mbasharingako audio gye nasharinga it's for 2 years nga nkaabira omwana oyo nga ndowooza kyaki banampa omwana neebaganya naye ku luno balina okumumpa balina bye bamujesalinga mu ngabaani so munnaye Sharon oyo kati ye Sharon nga ye alina emyaka 2 gavumenti eba erina omumusiba buli lunaku lw'obeera muno mu Jordan olina okusasula siringisi egy'eddiemu n'ekitundu ze siringi 1500 zenyiza okugezaagezaako oba oyizo Uganda oba 1500 oba siringi meka nga nzize mu calculation nja bibala naye kale tugambe nti oba oyinza okuba osasula 1500 eze Uganda naye mu jeddi ziyinza okuba eze Uganda mu 12500 kakati Sharon amaze emyaka 2 talina enkama ndi ku mulama gw'enkama ono omuwala kyabuuza naye Sharon talina enkama emyaka 2 kati baba balina omumusiba buli mwaka bamusiba overstay bamusiba mwezi mulamba tugambe emyezi 2 kale gyo tugambe jaggwayo naye ate gye emyezi 2 jukira kyali nayo omusango omulala gw'okubba ssente musango gw'okubba ssente nagwo mulala ate bosi we yagamba alina kamera Sharon bamugambe bosi we namulaba yangamba alina kamera ngamba oyo musiru talina kamera era njagala kubira bosi we kuba kati gyeva naye ngenda mukubira obudde bukyali kubanga yabeera azuukuka leti mumanyi timetable ye so kinyawadde okuleeringa nti kituufu bano abantu basasula ssente nnyingi ate baba baguza bababonyeebonye ng'abaddu jjajja mami bwe baŋŋamba mbu mukotsi Mulazi Musimi yatugamba nti muli bubi nnyo muli banaku biki era nze leero bwe nzize bantunudire bagamba ono Erinah ddala ddala gwe tumanyi wano waawano waffe Jowaida muwala waffe Ogi waawano nti yooyo mama Bobby kakati munnaye omwana Sharon ye emyaka 2 baba balina ogimusiba emyezi 2 baba balina ogimusiba buli mwaka gwosussaamu ebya overstay guba mwaka buli mwaka guba mwezi overstay mu Jordan singa baba tebakolera enkama ge bateeka ate ekiragiro alina omusango ate omusango guba ngamba guliko kamera evidence kati evidence eyo Sharon ne batuba tukoze tutya in case singa evidence ebe ekyali mu kkomera kwanga ye boss we tagendayo naye lawyer woono omukyala jjukira okutwala lawyer buli lwe yeewuuba omukazi ate my god Sharon simanyi mwongere okumusabira ne Middle East banaye munoonyeeko enamba esimu gye nasoose obba kubanga abasinga tebamalayo audios zino abamu nti Middle East balina okunoonya tukwasaganya ne twaba nti either Uganda bwe tunaba tufunye president omupya awa Ministry of Labour ankwasaganye nze mujja kumpa ssente nja kukwata ssente nzitwalire omukyalo oli mu kkooti nzijjayo nenzwala mu kkooti kwa nze nange ezo miliyoni 10 sirina we ngenda zisabiriza nsobola ozisabiriza naye nsabiriza kati zino zaba tiketi kubanga waliyo abapya abaana be bangambye beetaaga tiketi simanyi kinaavaayo olunaku lwankya era ngenda kwongera okufolowinga naye mbadde wagenda mu kkooti naye kati ne basereti nkooye sijja genda mu kkooti ya Sharon so obeera olina okusasula bano be batwadde ku visa era oba olina okumala ebbanga mukomera wanga bakutwala ku visiting visa nze waliwo yabadde aŋŋamba nedda omwana oyo bamutwalire ku visiting visa ne mbagamba no
Sagala visiting visa, njagala treatment visa because I'm going to treat my daughter only. I can't use the visiting visa. Visiting visa, everyone. Whenever you are going to the country, just make sure what took you there, that's the visa you should get. If you are going to any country, for example, Kamenya niyagamba ono muwala nti no yagenda ku visiting visa kyokanga baagala imbe ogw'omusango mola kwa Uganda amateeka tegakola. Naye bino mbibagamba mubijja kunze mubitegere nti omuntu bw'obanga ogenze mu nsi nga ogenze kukola genda ne working permit, working visa, contract bwe biggwako tambula siibula. Bw'ogenda kati nga bano Bakadaama sometimes they don't get chance to see what took them there. Kugamba birimu ebyobuyaaye bingi twagala omuntu asimbudde Uganda agenze ku working permit, agendedde ku working visa, ayina ne contract. Naye omwana recent waliwo omulala ali mu kiyumba ayagala kuvaayo namugamba ejira ogumiikirizamu ku lunaku mala okugwa tabe embeera bwe n'atambula kubanga ne Uganda gy'odda nayo lumbe. Oba okyasobola ogumiikiriza mire eddagala kulaba kino eddagala nabadde mulagirira ng'aliina ne mugamba sooka okakkane. Nze kati nyina okusooka okulaba famire yo kubanga kyova olaba nalaba mama wa Sharon ne nsooka numbani boss we. Ebyo kati mbinoonyereza kubanga investigation nayiga how to handle these things. Nti naabonaabonako mbiriiseemu banjogeddeko e Uganda bayogedde ebitali bituufu naye kati nkiryalinga linnya lyange situndo abaana bayamba kati mbayambira mu kkomera ne Erinah linga mbeera nabo ne beeyagalira mu Jordan omwana n'atuuka n'okugamba Erinah Mukama akuwa omukisa egyo emikisa kwentambulira era ne leero nzizeyo nempa abaana naye mpadde bannakenya na bannaganda bannayuganda sibawadde sente kubanga bano abalala babadde bapya amannya gaabwe mbadde sikyagajjukira nga ntuuse no wansi.